Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutyangina kubasaba mu subscribing ate munyigene kade Kitalo omuzannyi wa Mannyi afudde nda kwambi kutusaako wano ku Fali TV uji abali Saudi sijja kurabira batumira kumbeba zambagama nti mubale nnyo kubanga mugi followinga wali abali Qatar mwabali mu ggwanga lya Oman abali Iraq mu Baghdad mbatumiddeko abali Germany mu kibuga Berlin abali Spain mu kibuga Madrid abali mu ggwanga erya Budaaki namwe bagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mugi followinga nabagambe jukira nti ne wano mu studio yange betuno bulungi analytics zindaga nti mu ggwanga lya Saudi basinga kubanga ba followinga Fali TV jikosa ne ggwanga erya Uganda kosa ne ggwanga erya Germany kosa ne ggwanga erya Spain ne mu ggwanga erya America ambagamba nti mungero kubanga mugi followinga bali Saudi mbebaza namwe abali Dubai namwe abali Qatar nti muri bamanyi nnyo okubanga mugi followinga Bitalo munange Bitalo gikona kologo twafiidwa lifali yafiide mu kisaawe ati ne kyaliro munange omuzannyi wa filimu wa Mannyi amanyikidwa nga Grace Mapunda mufu era nga munange RIP Grace Mapunda bagamba ati breaking news our own actress Grace Mapunda is dead rest in peace Grace Mapunda badazanya movies ngazanya mu Luswahili kosa ne mulimi Oluganda kosa n'Oluzungu bamuyita Grace Mapunda abasinga munenge bade manyi tibulya Grace Mapunda mu Uganda ne Grace Mapunda si munansi wa Uganda mu Tanzania munansi wa ggwanga erya Tanzania nenga munanga obudde obusinga badasinga bumala mu ggwanga Uganda abadde time yesinga asinga jimala mu ggwanga Uganda kyovola abasinga babuzabuziddwe bategere nti Grace Mapunda afudde abasinga balowooza nti okulya Grace Mapunda waffe wawede nga bagamba nti Grace Mapunda nti omutanzania ne bagamba iki ate Grace Mapunda gwe tumanyi nti waffe ate bagamba bati ate mu Tanzania yafudde mulala nedda Grace Mapunda ono waffe yafudde naye nga munansi wa ggwanga erya Tanzania niwankubadde obudde obusinga abadde asinga bumala mu ggwanga Uganda ekyamazimba abasinga babuzabuziddwa abasinga baadde balowooza nti oba olya Grace Mapunda munansi wa Uganda ne si munansi wa Uganda just wana abadde asinga kumalirawo time yesinga ng'asinga gimalira Uganda bitalo nnyo ku side eyo Grace Mapunda bw'atyo bw'afudde ekise Grace Mapunda bakyakinonyezaako balabe butwa ndwadde abaddemu n'ebirwadde bye naaniki bakyanonyeza bali mu kumukolakoko akacheekapo akamangu information ejja kuba efuluma abasawo bajja kuba fulumya alipoota ey'amangu naye mune Grace Mapunda filimu zi abadde azanya mu Luganda mu Luzungu mu Luswahili zibadde zisinga kubanga ndoza ziragibwa ku Multi Choice ku mukutu gwa Power Magic wali ku DSTV ndowooza bwensuubira kubanga njukiranga filimu zi eyatera ngozizabako gundi ku Power Magic okwo njukiranga yatera ngozizaba okulaba filimu za Grace Mapunda ku Power Magic ku DSTV Power Magic manyi DSTV ina channel azili bindoza eziraga ebina Uganda kosa ne filimu bweziti ez'Abafirika waliwo Power Magic Prime waliwo ne Power Magic ndoza etali Prime waliwo Power Magic Prime ne Power Magic etali Prime lezo channel ezebbiri ezo kwasinga kubanga bakola ki kwasinga kubanga balagira afilimu ez'abaddugavu ez'Abafirika kosa n'ez'abanna Uganda mungera okubanga mugi followinga mu subscribing munyigene kale bw'atyo bw'afudde omukyalo no Grace Mapunda mu kubakyala badde ab'ettabu mutuda mu movie actress mu ggwanga Uganda kosa ne mu ggwanga erya Tanzania yagamba nti munange mu Uganda ne Tanzania yonna agwayo era agamba nti Uganda naye waka ne Tanzania waka naye agamba nti ate Uganda ate wasuufu nnyo kubanga Uganda bamwaniiza byansusso newankubadde ava Tanzania bw'atyo bw'afudde Grace Mapunda naye nga mbagambye nti mu Uganda yagamba nti ate afunirawo nnyo eddembe n'okusinga Tanzania wane Uganda walinge waka wenzo gamba nti Tanzania just akyalayo bukyazi nti Uganda we waka Uganda wasinga okubanga afunira eddembe munange bw'atyo bw'afudde Grace Mapunda ono yagamba nti bw'atuuka Uganda awulira nga alina mukakka nnyo n'okusinga ne wabeera mu ggwanga erya Tanzania bibi nnyo okusaidi eyo bitalo bya Ntiisa Maziiga na biwoobe ku saidi ya movie industry mu ggwanga erya Tanzania kosa n'eggwanga erya Uganda bitalo nnyo
bitalo nnyo bagita Afudde TV mwongere okubanga munfollowinga likinga commentinga kitalo nnyo kya Grace bwatyo bwafudde Ntiisa yokka ku side embe bulungi